bambi kakati sookompe jo twayogeddeko n'official DJ wa Alien Skin Ryan atubuulire kiki ekyakola ki ekyabaddewo ekituufu was it the passing body oba it was bisoto sookompe Ryan. Let's go down. Ne show Arua. Nga tuba Arua dewa today Chibali. Kwa hiyo show yes the next day. Kati kwa hiyo show antu bali banji nnyo. Era antu be just kwa example bayimbi baliyo banja bayimba. Ninga balinzani Alien Skin akola kya Kigali. Twaja ku stage muganda walinga abantu bagala Alien Skin nga tubana kya kibagala. Kasabanda ku stage. Kasanda wanganyongera ku stage. Emanga to mukulu wali. DJ Ryan chosen DJ. Emanga to mukulu wali. Ndeka yenchi, ndeka yendongo. Mukulu naja nayimba nyimbo lwasoka lwokusatu kati abantu bali bagala musembelera. Wangu juka enkuba de ayitunyemuka emisana kati nge bisoto bingi. Kati nga bagala musembera kwa ki mukwatako. One love nga bojimanyi excitement. Kati fani omu yechimusuka kesanyo limusukako. Agamba nti nyama nyumize kai wakati namukutteko nze ngawe ndowooza wali ayo kyali kubanga njana kitaba yava wansi nga mulaju kanze nalwa ku stage nga mulaba nava wansi najja ku stage ngagamuwa ki ngagamuwa hawe juka rode yava yadugadde kati ya mukola ku stage wansi awali nnyo ku stage aje waggulu yadugalire ki ebibadde byogerwa nti Alien Skin bamukuye empitambi teyabadde empitambi yatede empitambi. Yes sir. Bagambi Alien kwa video kale katambula. Simula je bade bamusimulako. Abantu bagambi nenge je bamusimuddeko alinga basimula balinga ntoba. Alien Skin teri amuleta. Nto yagama nti ABCD. Abana ndongo yeri najiyingira. Time ye. Tuleteddeyo ko ku kizibiti ekikakasa nti bisooto olutaluveewo kufaaki Simon obusungu nga bungi obusungu bwino yupi obusungu bugenda babu obusungu bwaki obusungu bugenda kubeera bungi ku kitimba lwansonga nti abaana ba people power omanyi mu lutalo amagye gonna gaba maki gaba magye kati niwe gaba magye ga America omanyi nti nno ensi ekyasinze okuba America mu lutalo ng'ovudde mu bya firimu ye Vietnam. Niyo twazanyanga firimu batwaga babeera mu mukire bati nga bakutte bwe bati Vietnam yakubako ku America. Kakati wakati mu lutalo no lwa social media abana people power bagwa mu ambush y'abaana ba Fangoni X MK Allied Forces tubadde n'ekiwayaawo ng'abaana ba Fangoni nga bayambibwako abaana ba MK aba social media. Simon kiki ekireetera okulo abaana ba NUP okulowooza nti be baleeta Alien Skin be bamuyimirizaawo. Kakati ebyo byonna bibeerawo mu nzikiriziganya ebyo mu ngeri gye bakolamu kubanga baali ku gundi show ya Freedom City abaana abo baaliwo. That is the reality. Kakati basobola okumukilaiminga mu ngeri eyo. Naye kali kyembadde nkugamba nti obusungu we buva bagwa mu ambushi gye bateetegekedde. Era weeks 2-3 emabega bali be badde bavuga kati oluvannyuma lwa ambushi okugwa engundu n'etokota abakubiddwa ne bakubwa. Kakati abaana ba people power bali mu kurigaininga superiority yabwe ku social media. Oba otegeera era buli abasala mu maaso kati bakuba ate kati bakambwe nnyo kubakutta bakuba olaba lulinga bakuvuma toyina kyokoze naye kati saazo nti bali mu kukola mu lutalo kituufu kati bakomyewo luli balugwamu bagwa mu ambushi batategeera kati ne bajja kakati bakomyewo we bakukwatako obawulira era nga basoyisaamu eggaali mwendi nene mbagamba mukube buli gwe mulaba abeesiwalizaako mukube kubanga amaanyi ga Bobi Wine wamaanyi ku ground naye abaana abambi abali mu diaspora the only thing kyebasobola okuwa Bobi is to support him online. Ati kati ekyo kyekinnuma nti abaana bano ffe tuli ku ground naye omwana bumalu kisekka anti naye kati kyebasobola omumukolera is kumukiyalinga ku online oba ontegeera even support bateekamu kakati
bojja n'obawambako omutimbagano n'obakuba kitegeeza kati baba tebalina contribution yonna era we bafunira waazi bakukuba n'obawulira kati olwayisa mufumbira agamba ati kati oli mwogezi kati omwogezi wa ku ground tasobola kudumira n'ojje lyako online so naye kale kyonna ekigenda mu maaso gweolabanga obusungu bali mu kurigaininga maanyi gaabwe era wiiki eno yenna byabayita mu maaso bagenda muwulira